bana bali wano. Yisebo. Takachi. Beta agitaka bagala kuleta nkulakulana ku kyalo kuno. Ne twagala ekazi ne bwe mutu wako 10. Ku ttaka limulina temusobola kusibwamu yadde akatono. Ettaka eryo lyolaba. Ye future yange. Ye future yaffe. Ne muzeeyi yankuutira obutazanyira ku ttaka. My mom's home. Otunda oba totunda? Tunda. Totunda? Do. Mr. Thomas, I'm working. What do you mean you're working? Have you got the land, yes or no? Yes, I have. Sinza kuleka mukazi nga alina obuzibu bwati n'entambula n'engenda. Kwa mukyala anyira bwatyo. Tekisoboka toyinza kwa mukyala. Katugeze bwe. I'll crack your head. Right, you asked for this. What is Safi? How many times have I told you to stop mistreating your sister? You're a curse to us. We don't like you. Do you understand? Get them! Born by a woman, strong like lion, she gonna fear. I think we are being followed, and it's a woman. Who cannot hear and speak? I'm smelling your fear. If you don't come out, your sister is going to die. Move! And I'm coming for you. Her disability is not inability. She's so steady, tough like rhino. She got a mission, silent mission. Strong like a lion, she gonna feel. Matenze ne bw'otasoma sifaayo mukwano. I don't care. Kaleke akana kasome kaleke How
Hello, can you tell me some information about one of your students, please? Selling banana in the market. Tasobola yadde okumbuuzaako nti wasiza otya omusajja asinga obulungi. Gwatasaana kukwata ssente kuweera muwala wo guwakera ekyano zaala. I don't know that much. Her name's Flavia. Leeteraako omwana ono avengako wano bw'agenda ku ssomero. Kale tekirina buzibu. Kaleke akana kasome kaleke. Nankuba yakoma kunkubako kano kuntuga nantuga kaleke. Twolekedde ekyatulese nate olwaliro mu kutandika nga bagamba electronic film production kitegeeza kasinema electronic movies bagamba presents ekyakulesa olwaliro bagamba Mabule Steven production Mabule Stephanie inani sinema gyolekedde tugenze kasinema kawano waka nga bagamba bagenda okazanya kuliko Lubowa Yasini nakoleka master Kizito naye aguse mu kasinema kano nagamba Jimmy the Indestructible nga bulijjo ne bajja bagamba Mugaya Faizo naye azze ajja aluna naye agenda kubatuweereza olwaliro jukira awo kwenaje center edduuka namba 65 sinema zino wezisinkana ne ku Mukwana Arcade ne bajja bagamba ne Silvia Kauma Moses bonna bagenda babazanya sinema gye twolekedde nga bagamba Arafat Kabaka naye azze bonna baze mu sinema eyitibwa Musajja Akawa Blood Village ketwolekedde tugeze katundu akasooka mu kaseera kano wala omukyala yasembera yajja mpola gambe tugenze ka sinema ka wano waka tutegeeza abaana abakazanya bana Uganda tugenze ku kina Uganda ninga tugenda kiraba mu ngeri ewali Oluganda temujja kumpulira nga ndasana wabula ewali Oluzungu we mujja okumpulira nga nvunula nagambe electronic movies mu kaseera kano bagamba eyawandika story bamuyita Mabule Steven Kabaka wala omukyala yasembera naye eno gyazze tuwulira abayimba lwaleba abaana goroko konkwate wankwata ndi muto sijja kyerabira baali basamize omukyala gyazze ebiseera bisinga mu namba ku nsi abantu abasinga okukozesa ebifo bino bakazi be bakwata ekisooka baga Mabule Bone yayambye tukalabe yajja asoba mpola paka munda jajja nakakanya akayimba I greet you, Your Highest. nkubuuza ow'amaanyi I greet you, Your Highness. nkubuuza tuukira ku nsonga ombuuzaako ki ye jjajja ow'ekitiibwa nyina ekizibu yamutunuulira oyina ekizibu n'asuula ensimbi eŋŋanda No, kizibu genda va wanukusa it's not all. yamugamba tekinnaggwa Oh, man, snatched away my heart. waliwo omukyala eyanzibako omwami He's no longer coming back. kyokka amazima bba wange takyadda nako ennaku zino Necessities. si kyalina byakweyambisa byakozesa bba wange takyaddaka oyagala nkuyambe bwe kiri Due to eliminate that woman. jjajja njagala onnyamba onzitira omukazi oyo ave ku nsi yakiwulira oyagala mutta ave ku nsi bw'anaafa kitegeeza bba wajja kuddamu amufune addemu ofuna byeyeetaaga abaana tebakyalya yasooka n'akwata mu bibbo n'afuna ku bbali ensuwa wabula nga batugamba
Hussein director wako baba waddeyo nga twolekedde ekyatulese naye tugenze ku kina Uganda Jimmy's production nga bulijjo kakati yakwata ku bbali akambe buno obwambe obuganda nasooka yesera mpola mu kibatu omukazi alaba amugambe njagala omugjewo yali musawo mukozi siba n'abafere mukyala kigenda kukolebwa era kati ndaba kiwedde si yono kati akasaayike ono yayisamu n'alaba omukazi yatya eyamubbira bbaawe yoyo yennyini mukazi watu yali mu kulima ali mutema mpola bikata eno kyokka eri mu ssabo bali mu mwekkanya byonna byakola tamanyi tunuulira mu kaseera kano waliwo yasembera eri ono mukyala gwe bagambye batte yajja atambula mpola yambadde ng'omukyala omuganda bw'alina okwambala ng'olinya ennyo nagambe woowulira oluganda oba tonsubira kuwaya kasooli oyo ngenda mujjawo era nale nteekemu ebijanjaalo mujjamu era oteekemu obujanjaalo ebikajjo nfa ku ebikajjo nno nga bito kale ayata bbaawo oli gwe wabba ku munno bawange nze nga sibbanga ku musajja baŋŋamba yabba bba munno nakyala aba ali awo munne amubuuza badde amusaba ku bikajjo yawulira ekimusimba kikyoli bulungi nekiddamu nekikkaatiriza yakuba mulanga sebo kamugambye oli bbaawo ali atya gwe wabba ku munno mukazi olinga siina gwe nalinzibye ng'omanyi abenzi babeera beekaza wabula baali bamusindikidde kyonna kye baasindika mu kaseera kano kamuyoolayoola mpola nga kayita ataasibwa kubanga mu butuufu yono amunengera omuntu amufaako yamusitula n'amaanyi ge yalina gwe kumuleeta misinde yagukira ku bbali eno mpola nagambye yakayise omusajja akaawa oba the brother village yamugukisa ku bbali wano waliwo yafuluma yali musajja musamize naye ng'abuuza abadde ki nti abadde mu nnimiro wabula waliwo ekimusimbye n'agwa jjajja yatandika okwetegereza yambadde ensimbi eŋŋanda ne kanzu yeesibye akabugo ku bbali wabula agenda omumwetolola omwekkaanya yanyeenya mutwe kuba ye yali musaa mukulu era okusinziira kiyalaba yamanya kwe kumuyoolayoola mpola mu kaseera kano yamusitula n'amuyisawo amuyisizaawo eno n'amukkiriza wansi kakati nno n'agamba kimaze okukolebwa nga bwe wansabye amaze okuvaawo kaagamba kyonna kyonna ŋŋamba nja kikola ku ekyo kyonkoledde ng'okusasula yagamba bajjajja basabe abaana babiri ate nga baana bo ng'okubebaza nedda sisobola kuwaayo baana bange bwe ntyo kati asse omukazi wabula bamugamba nti ng'okusasula bajjajja aweeyo baana be mukyala tewali kiyinza kukolebwa kyera okugjako gagwe kennyini nga weewaayo mpozi ngaoyagala tutte gwe yagamba apaana ebiseera bisinga bino mu masabo bye bibeerayo oyinza osooka n'osaba kyewoyagala n'okifuna wabula mu kusasula wabeera obuzibu ng'osasula bajjajja ate kye basaba kyonna nga teweerabidde abaana bo bajjajja bye baagadde era yamugamba nkuwadde wiiki emu yokka neriseka omanyiramanyira wano nnyini yakubirawo mulanga kyabadde ayagala bakimukoledde naye ate ekibi ennyo nti abaana be twadda ku bbali eno tuli kaala akamu ke bayita brother village kaala akajuddeko akasaayi mu kaseera kano muwala kali ono
ono yabba omusajja bwe yamukkiriza ku bbali yamuleeta mu ssabo lye naye nga gamba akadde kagenze munno ye mufu okiwulira era agamba talina kyayinza kukolako mu bulamu bwe wabula ogezaako mumanyisa ani yenna yamusindikidde kyeyamusindikidde yafuna ensuwa omutaalaba kawalajjana kwe kakanya munda muyo nabako byafuna lyali ddagala bw'alitonyezaamu yajjirwa fesi ya loodi yagamba gwe onjagaza ki nakulaga okubeera nga toddamu kunninnya manda yamugamba toyinza kunnemesa kuba nti nkola kino era ngenda kuyimiriza ebikolwa byo ebyamasitaani kino musamize yakigamba musamize munne agamba gwosusse wewandikomye jjukira n'abasawo bennyini babeera n'amateeka agabafuga tebakkirizibwa kutta bantu ku saddaaka ebintu bwe bityo bemanyi bebasamize kwegamba oba bebasawo abali kaalo mukadde kano wano waliwo ali mu kwera olujja waliwo yasembera mukanzo kutta oba fumu yajja abuuza misezi wasuza otya bulungi nti gwe wasuza otya anya gwe njagala okulaba kakasa nti kale lindirawo mbe nga mukuyitira. Yes, my dear. Make sure that goats are brought back before 12 p.m. Wano waliwo mukulu kaalo wabula gamba kakasa nti embuzi zange muzikomyawo nga tezinnawera 12. Deputy is there waiting for you. Kyoyina manya deputy wo nali kubali akulinze naye I want you to take care. njagala obe nga weegendereza kiki otegeeza I can see it in him. nsobola kiraba mu maaso ge teweefula mwana muto. He's admiring you. Deputy gw'olaba yeegomba ekifo kyo ky'olimu. Yet he's your deputy. Era ndowooza ayagala kujja ku ntebe ate nga yakumyuka. He will be our new chief. No. Nedda ekyo takirina mu ndowooza. My deputy is so well. Deputy wange mwesigwa nnyo tayinza kunkola kya kitumbavu bwe kityo. By the way, naye be worried. Nothing's going to happen. Toyina kweralika teri kigenda kuntuukako kibi. I can go. Okay. But I'll be back at around 8 p.m. Era yamugamba kati ngenda wabula nja kudda. Nga ku ssaawa omeka 2. Okay, my dear. Kale mukwano mukazi we lodi yakulembera akaalo nga kiyamaani. Tomorrow, Mr. Zamunyo. Yamubuuza oli otya bamuyita Mr. Zamunyo. Mr. Zamunyo ye deputy amyuka chifu wokalo. Beera bulungi mukwano nti kale bw'atyo chifu ne Zamunyo nga bayitawo. Mukadde kano omukyala yasigala asaba kuba ye agambye nkiraba mu maaso ge deputy oyo Zamunyo kireka yagala kubanga yeddiza obukulembeze era agambye bbawe yegendereze wabula omwami agamba gwensinga okwesiga ye Zamunyo tayinza kuntuusako kibi bwe kityo. Kakali nno wano eri omusamizi ono gwe twalengedde agamba oli eyasse gwe bayita musajja. Yes, sir. Come back here, please. Yagamba sooka kumewo abadde aleese mazzi. Why do you look so sad? Lwaki olabika ennaku bw'otyo? I have managed help very much. Okimanyi nsobodde otaasanga bangi Fine. ne mbaleetera essanyu mu bulamu bwabwe. But n'ekinnuma okulaba nti gwe mukazi wange oli mu mbeera bw'otyo siyinza kutaasa kuyamba. Kiki ekikusumbwa mukwano? what is disturbing you? Ngamba ki ekikutaataganya? I'm sorry, sir, about my looks. Agamba onansonyiwa ku ngeri gye mbadde nkulabikiramu. Of my daughter. Naye kiri ku mwana wange. I have given you 5 children. Nakuzalira abaana 5. But it naye me to fail to understand. Waliwo ekintisa ku muwala omu. Nalema ofuna embeera ze. Nalema mutegeera omwana wange oyo. First, mu kusooka I gave birth to her. Jukira Pregnant. nagenda omuzaala nali mmaze emyezi 16 nga ndi lubuto omwana yali mu lubuto ebbanga ddene. It's like I totally failed to know what makes her happy. Naye ne kati emyaka gy'alimu She never agenda kumpi myaka nga 5
simanyanga kikimusanyusa. I personally, I failed. Katagamba ng'omukazi maama alumwa okuba ntamanyi mbeera za mwana we. Jjukira omuzadde alina okuba nga nnyoka embeera za omwana we zonna. I can hardly answer her questions which she asks. Bw'ambuuza ebibuuzo mba saagala biddamu kuba bizibu nnyo. I'm ashamed to say that I have found her on very many occasions. Yagamba kinswaza n'okyogera wabula musanze enfunda eziwera nga yeeyogeza yekka omwana oyo. She's sleeping. Era abaanyumya n'abantu nga yeebase. Is our daughter fine? Muwala afe ali bulungi bba wange. I can't handle this. Kuba sikyayinza kuwasiganya mbeera gye mulabamu. Is the lady who makes myth become true. Yagamba olugero. Because she's the one aba mukazi mutuufu oyo. have found worthy. Your daughter is so special. And she's the only one. The one of this kingdom. Lodi ng'amugamba muwala wo gwe wazaala wanjawulo nnyo. Era mu bwakabaka buno bwenna. Pray. Wandibadde weebaza bwebaza bajjajjaffe. They show you. Kakireko omwana n'ekyamulwisa mu lubuto bajjajja baali basiima mwana oyo. Very many prophets have been waiting to see her before they. Yagamba ky'olina okumanya bangi. Very sure that one day. Ba prophets oba abalaguzi balinza obbanga bamulaba era akimanyi lunaku lujja kukya. Omwana oyo alaga amaanyi ge. Mwana muto nenge gyeyisa abeera sirias buli kaseera omusanga anyumya yekko gamba alina ebizibu famire. Ekyaddirira tukyali kaalo. Mukadde kano waliwo yali yeebase wano. Abaakakkanya waliwo abaasembera. Yerodi kekana mama kabadde ayogerako ko tekaagala nako kakulisaayo. Era ndiko bayita gwe byansi sembera mpola. Kakkana wano mwana wange. Lwaki tosobola kunjigiriza ku ddagala eggya? Kandi nno kana akamu ku bwana akalenzi kabuuza lwaki oyinjigiriza ku by'eddagala kuba manyike kali mukokola. Kati eddagala egganda. Wangamba oyagala beera muvubi ate kati ebyotandika eddagala kiki? Ddagala. Nze kati byenjagala. Taata lwaki endoota ekintu kituukirira? Ono omuwala yabuuza lwaki taata bwendoota ekintu kituukirira. Agomaanyi mba katonda baffe era gava mu bajjajja baffe. Ogera n'omwana wange bwo. Maama ng'agamba toyina kuwayana mwana wange bw'otyo akyali mwana muto nnyo muyigirize bye bajjajja. Nedda ssebo. Nedda era ekyo nkiganye. nze buli lwe ndaba omwana ono wanjawulo nnyo kuba. Yagamba buli lwalaba omuwala ono alengera nga ali different nnyo. Mukyala wange. Mukazi wange. Olujja kukyaluma otegeere amaanyi muwala fono gange. Ng'agamba akadde kajja tuuka ategeera amaanyi omutono ge yafuna. N'okulwa mu lubuto emyezi 16 yali nsonga mbu gwali mulamwa. Mukazi amugambye gwai ebyo by'ekitumbaavu ebyabajjajja tobigamba baana bange. Ng'ali wano waliwo yajja akaaba. Yajja kuba omulango gw'omwanguka. Kiki ate? Ki ekibadde? Kumba omukazi ono eyatta munne. Jjukira baali bamugamba bamuwadde wiiki emu yokka kakati. Naye teyamanya. How did it feel? Kakati owulidde otya? Okufiirwa omuntu golowooza tebaakaaba oligwe watta teyalina abantu be. Bambi nyamba yali akutte ekkubo okudduka eri ono omusamizi omulala era ng'akimanyi yayinza omutaasa. Naye omusamizi yamubuuza mugenda mukola ebintu nga temuteebereza abakazi. Mukazi w'omusamizi yagamba njagala obe ng'oyamba guno omusaayi. Era afazali kikole ku lwange. Jjukira Lodi ensonga zonna yali yazimanya. Kali yewuunya okulaba Katonda addukira gy'ali. Mukazi gwe tugende mu ssabo ndabe kye nnyinza okukola. Nga bakkirira ku bbali mu nnyumba y'abajjajja. Nagamba obusingana ku Tonic Movies. Akwena gye center edduuka number 65. Tonic Movies ku Mukwano Arcade. Jimmy's production is still the indestructible. Ku simu namba 07455330 nga buli tubakanya ku gazi wennyini. Bakayita Brother Village. Mu kaseera kano waliwo embuzi eri ku ttale wano mpola. Ololodi ng'agambye omukazi agenda abeeko kyakola. Twadda ewa chifu ono. Yalabwako mpola. Kajanga. Ayita mu Kajanga. Chifu. Mukajanga aja n'effumu. Fine, thank you sir. How are you?
fine. Oli otya ndi bulungi sebo oli otya? Ndi bulungi. And call me Buzibe Nkulye. Quickly, I want him now. Yamutuma ng'agamba agende amuyitire omulaguzi we era amugambye nti genda omugambe mwagala kati mukajanga ng'ayitawo nafumu mpola agende atuuse obubaka. Yatambula akagendo kaali kawanvu. Kakali mukadde kano gwe batumizza ali wano keera ku makya nyumba y'amanyo giganga n'amazzi gagimansuliza mpola bakimanya ayina abalabe mukajanga yalengerwako kagendo sebo kaali kawanvu yatambula essaawa nga 3-4 agguse n'effumu lye. Yes, please. She's been summoned by the chief. Omunene akwetaaga kati ate. I'm on my way. Okay, ngenda kujja. Ti chief amwetaaga. Lodi ngagamba kali. Ali mukuba agenda mulaba. Ye mukajanga naaweterawo azeeyo. Kakali loading amaze tuuka. What are we going to do about this? Chief yebuuza lugenda kukola ki ku kino ekiriwo. Saying we should kill all witch doctors. Gw'okimanyi waliwo yangambye tutte abasamize bonna. The biggest problem here is what? Musajja akawa is killing. Lodi agamba ekyo oba okoze kyabwerere. Obuzi buli bumu buli ku musajja akaawa. Oli Lodi bamuyita musajja akaawa. But we don't have evidence against him. Bakimanyi yatta abantu kyokka Chief agamba tebalina bukakafu ku ye. Abantu bamulemeddeko nnyo. Other option. Njagala obeeko ky'ombulya kye nnyinza okukola ekirala. Please help me. Ekiyinza oleeta emirembe kalu kange. Jjukira ng'omukulembeze bwe toyinza kuleeta mirembe eri bantu bo. Okay. Oba tokyasobola kufuga. I'll see what to do. Lodi agamba agenda kulowooza ekyokukola. Buzibe. Yes, Chief. Come back. Sookodde. I think that I'll never have any son. Niye okakasa sirizala ku mwana mulenzi. Abaana be yali alina bonna talina mulenzi. Codes are showing me that you already have one. Kyokka Lodi agamba bajjajja bamulaga nti Lodi yafuna dde omulenzi. Mulenzi ki gwe sirina? The gods are never wrong. Bajjajja tebabeera bakyamu. Biki by'otegeeza? I don't have any son. Sirina mwana yenna. Kyokka no bajjajja bamulaga nti Chifu alina omwana omulenzi. Kay Chifu yeebuuza bajjajja balimba nabo. Mwana ki gwe sirina? Ekyaddirira mu kaseera kano Saala yasigala kenge mpola. Babeera ku mwenge migere oba tonto oyo. Nengo nekyali kimuyisizza. Chifu yali yeebuuza kuba abantu bamulemeddeko nnyo. Laba nno nga addayo yasinkana musajja akaawa. Yamwekanga ate bana abalaguzi kwegamba basamize biki. Beesika nnyo ng'alina gwasinkanye. Yo. Gwe. Why are you following me? Lwaki onninnya amanda? Follow you. Why? Why do you kill people? Lwaki otta abantu? Monster. Your father. Look at him. Ekimenke kino. Gwe nasse yabadde taatawo yabadde maamawo. Ate weegendereze gwe. Be careful. Naye weegendereze. Musajja akaawa. Bampita musajja akaawa. Ojja mmanya lwaki erinnya lyange baali ntuumedde musajja akaawa. Nayitawo ng'awera enkolokooto. Ndi yeye musajja akaawa. Era akimanya akaawa ebyaddala. Onkanga tiisa gwe omwana atandise just okuwulagula ate kati oneesimbamu omumanyi nzaani? Wow. Ye ani oyo? Yenze musajja mbasajja. Omumanyiira tokitegeera ekyo nze musajja mbasajja. Musajja akaawa. Tota na linnya lyange nti ddala kitufu nkaawa. Ngenda kuyigiriza essomo.
tuwadda nno wano mu kaseera kano waliwo omuto yajja ngadduka abaana bono roodi bali abaana bankubye bakubidde kibanzijeko n'ebintu byange nze nakowa abaana okumanyira omwana wange jangu ndage baliwa bakubidde kiye nga bayitawo maama asangiddwa ku bibye sere bisinga abaana babeera mu kuzannya nga tolina biyingiramu ebyabwe yadda nayomba leero mbalese naye olunaddako nja bayisa bubi amagulu nga menyemenye bazanyira ku mwana wani amayingira mu nyumba njabba kuba atemba menyemenye amagulu ago bazanyira ku mwana wange kanfune ne pulaani endala ate abantu abanyingirira ngira nnyini basiru infact simanyi nakumanya baanayo omukazi mukambwe nze tebammanyi basaaga nange nze sizanyirwako san omwana wange omu yekka nazaala akaana kamu kalenzi ate bakakuba bakagaza ki mukadde kano waliwo nne yajja tebalina siriyasi abo mubutuufu mbubaleeta okusaga ku mwana we bamanyira omwana we mwana yazaala omu aba ayagalwa oyo gw'owulira omwana bw'ati omu kakati odingaddeka baawe ye deputy zaamu nnyo kiki ate mukwano tewali nnyo kyamaanyi mukwano naye ng'olinga akooye kiki okoze ekirero manyi nkola nnyo yakubanga nzaddako okubeera chifu kaalo kano biki byolowooza naawe olowooza ayinza okuwa obuyinza ye wakiteeka otya mutwe gwo olina musiru nnyo yagamba akimanyi nze amumyuka naye talina mwana yenna mulenzi tajja kufugisa mukazi gw'oli musiru nnyo nakulowooza bw'otyo talina baluganda lowooza nga omusajja oba si ki tulabe nolaba wano mu nnyumba eno kali lodi yagamba naye omukazi yamusanga aliko obusungu bw'okuba omwana we kabadde kamubuuza kinga olinga akooye buzibu ki lodi ekimusumbuwa ayagala kubeera nti afuuka chifu aye twalengedde muka chifu yalabudde chifu tikabaka ali desperate ku byokulembeze tuba tuli wano ni mukongola kasooli mpola nagambye yakayise Blood Village musajja akaawa yasembera yanirizibwa naye nga saakulaba ku maziika tomanyi oli yali mu nnimiro nga saayina kye baŋŋambako yadde n'ekimu yafa enfa teyategeerekeka naye ab'engambo bagamba kirabika yandiba okuba loodi mutaka musajja akaawa kyokka agenda okujjukiramu yajjukira omukazi eyajja mu ssabo lya musajja akaawa omukazi gwe bagamba ng'awulira era yali amusaba ng'agamba beera ng'omunzigirawo ave mu bulamu bw'ensi kali kano kaali ka neighbor naye amanyi nja kwogerako naawe eddako yali muka musajja akaawa byamugwa mu matu naye nawulirako omuntu ng'agamba yeetaaga okuyambibwa omusajja bamubbako naye teyategeera byaggwa bitya ye n'enkumbi ye bwato ng'asembeera mpola wekkaanye nnyo weetegereze twadde wa musajja akaawa mukazi w'amaze otegeera nti loodi yajja nno ndi ku mmindi ye naye gwe olikoma ddi okutta abantu simanya gwe osanyuka nga bana bafa ofuna ki ng'otta abantu mukazi we mukazi ayagala kunnyimirirako gwe mukazi fa kubikwatako wano tewajja kumpa bulana kumpa kyakukola okujjako fumba va ne maaso gange ogende kuba tanyinza okukolako ekibi kandi va maaso gange osiri wala gwe yamugamba oyagala buli omu aggulumize wette nerekerawo okutta abatalina kye bamanyi mukazi gwe bw'otegendereza
gwayinza n'okuddako omanyi omuntu nga taswala na kuswala. Roy, you killed my only firstborn child. Agamba nze nkimanyi ne bwonzita sirumwa. I will olowooza saalumwa bwe watta firstborn wange nongamba nti simanyi bajjajja bamututte osirwala musajja gwe. Seba kamubuuziza naye ofuna kingotta abantu. Lodi ng'agamba ngenda mpola. Mu kaseera kano I would like to talk to the chief. ono yajja nakwogerako ne chief. Someone needs to talk to you. Agala okwogerako naawe. Chief ng'afuluma mpola. Yes, I have been sent by the king. Kabaka yantumye. The king is very annoyed. Munyiivu nnyo. Place on this village. Ku byonna ebituukawo ku kaalo kano. People are being killed. Bangi battibwa. Most disappointing thing is the death of his nephew. N'ekyamweraliikiriza ennyo okubeera nti yafiirwa kizibwe we. Wasn't hiding anything from the king. Lord Chief yagamba awa talina kyakweka kabaka. Make sure that I'm getting a solution for this. Era genda omuŋŋambire ngezaako nnoonya ekyokukola ekiri kaalo kange. Sent you an army to keep law and order. Yes. And now you're under his protection. Yagamba yakuwa obuyinza okubeera nga oteeka amateeka oba n'okkakkanya emirembe okuteekawo obulembe. Kyokka akaalo abantu bafa enkya n'eggulo. Gwe ngoberera. Mu kaseera kano twadda wano laba ewaka mu maka ga loodi sajja yajja ng'agobwa omukazi bwamukwatako waliwo ekyamuyingira ne kitandika ono kitandisa omulumya olulimi kano akaana kafuluma omwana ono taata yaga omwana ono wanjawulo amaaso gamyuka naye ng'alinga alwanyisa lino alyanye erisindikiddwa mu lugya naye nako kagwa kewo tekasobola galwanyisa amaanyi. Kumbe kireka musajja akaawa nga bwe yagamba Lodi amwegendereze. Omukyala agenda okudda engulu. Buzibe! Ng'ayita muzibe. Buzibe! Muzibe. Buzibe! Bwe yakutte ku musajja eyabadde adduka nga ataawa obuyambi ekyazzeeko ku ye yasituka kulengera muwala waali wano kaasembera bambi ne kamusitula naye nga ono kawaka ye akyalina ku ttaka bw'atyo ng'amusitula mpola ng'amuyingiza nnyumba ye. Lodi mulamu naye teyeefiiringa teyeewulirawo yeekaka mpola asituke kyonna ekyali kimugoba tekyategeerebwa naye lyali ddogo yeekaka n'asituka bwaddawo neekaka n'asituka bwaddawo labayo tandika okwerongoosa kawolawola mpola tunuulira yeekaka mpola n'ayingira bali mu nju mukadde kano tulaba waliwo abajja bajja banyumya mpola saabakulu nagambe it's a tronic move production. Jimmy yabirimu nga bulijjo chifu
n'amumyuka zaaminnyo zaamunnyo be basembera. By the way, Chief. Yes. You know very well that I can command this army. Yagamba naye okimanyi. I was suggesting era okitegeera nsobola okuduumira amagye gano. Me the army commander. Kati mbadde nteesa onfule army commander. You are my deputy. Akulembera eggye. Automatically, you are fit to be our... Lord yamugamba gwe amyuka. Era nkimanyi. From today, you must be our new... Ebisaanizo gwabirina eby'okubeera komanda w'amagye aduumira eggye. Era yamugamba okuva kati twadda newe n'omusajja akaawa ngenda kulaga amaanyi. Olowooza gwani? Baatandikira okwesindikira eryanyi naye nono gwaliko si mwangu. Nothing will stop me from killing you. Kyagamba tewali kigenda kunnemesa kutta. The witch doctor in this village. Nze alina okuba omusawo yekka wano kaalo kano. Yagezaako musindikira Nyerodi nga yerwanako. Liza akasayi kyokka likyawera. Naye nga lyali lirimeddwa. Why did God have to do this to me? Kakali chifu yeebuuza. Child. Lwaki Katonda yankuba omuggo n'atampa mwana mulenzi? Akadde yawedde ku mpagala. Maybe the gods have the reason for that. Yagamba ye Katonda. You see? Babeera n'ensonga bakatonda. Toyina banenya. Gwe naawe toyina kyokola gezaako okunnoonyeza mwana mulenzi. You only tell me. Oli awo bubeezi toyina magezi. What do you want me to do? Oyagala nkole ntya musaggwe? Am I a baby baker? Kyogamba abaana nze abeewa. I not try to give you a male child. Nange mbadde sigezaako nnyo. It's okay. Kiri bulungi kale mukwano. It's not your fault. Si mutawaana gwe totya. My son. Maybe call Mr. Bosbenkulie and give us some advice. Ndowooza. Never know. Agenda w'omusamize wagezeko muwa ku magezi. Tomanya. Yeah. Kazi abadde atandise ogakabonna ennyo otya. Now, what are we going to do? Bloodshedding is too much in our village. But I had told you earlier that we should kill all traditional doctors in this village. Chifu nga yeebuuza possible abantu okufa ku kyalo kisusse we kyandikomye. Adi nga ganakuwa amagezi. Buli musamize yenna attibwe. Chifu yagala tekisoboka. Give me full authorities. I think I can handle this situation. Zamunyo yagamba gwe mpo buyinza bwonna kakase n'ensonga nja gikolako. Okay. Kale bangi baali bakunganye nga balaba. Yeta. Gwe situka. Today I appoint you as our new army commander for this. Yagamba olwaleero nkuwadde ekitiibwa. I'm not happy to ng'akulembera eggye for him. Sima ate muli basanyufu funa komando mpya mupiire mu ngalo. Yeah. Bamu obugalo. Naye yali alowooza nti abasamize bonna bagibwewo emirembe okulabika kaalo kuba balinga batta abantu baafanga enfa eyeewunyisa. Kali wano
ali mu kuyenga ddagala eka alina omulwadde. Oh good, it's good that you are now here. Yes, mama. Kirungi okuba nti okomyewo. Start. But I was seated here. Nalabadde ntudde wano. Ajja omusajja nga adduka. To help him. Bwe nagezaako omuyamba. Simanyi kyazzeeko. Nagenza okutegeera ng'omwana ali ku ttaka n'omusajja ku ttaka. Ye kati aliwa. Omwana we bajjajja gwe baasiima ali munda mu nnyumba gwabadde ayengera eddagala. Mu kaseera kano Lodi nga amaze omufuula akulembera eggye yalengerwako yajja nabamu kubambowa ye yako abasamize wano be batta abantu obumbula. Bajja batambula nga omanyi boya abasamize babeera wala olinnya olusozi n'ozunga naye agamba kati yamanyi kyekirina okutaasa kyekirina okuyamba. Ze ne bakabeza basatu batambula batuuka kiro baze wa musajja akaawa. Musajja akaawa gwagambibwa wano nti gwakyasinza okutta bansindisa okutta era kati ogenda kufa. Yamutunuulira. Kiki kyogamba? Mpozi ng'onyambe n'onzitira chifu n'enfuuka chifu. Ekyo kisoboka naye ki? Yajja nga mugamba oba si kinkutta oba gonzitira chifu. Kyokka ono akimanyi. Kalo kuliko musajja munne musamize munne. We can't do anything when Buzibe is still around. Ffe tuyinza bbako kye tukola ng'oli Buzibe akyaliwo. Go and kill Buzibe. Kali gwe nnyamba g'omutte. Then I'll deal with the chief. Nze nja kwasigala ne chifu mugjewo. Okay. Kakasa. Kale. Totya ku kya Buzibe ngenda mukoleko. Yagamba bano mujje tugende. Bamusabye ajjewo chief. Kakati enkeera olwo yalengerwako. Nagambe ka sinema kaffe kawano. Lodi yajja abemno mwasuze mutya nyonnyo nti nyonnyo. Aha balungi abaana bo badde balungi kubo libadde litya bo abaana babadde batya. Ensonga enkulu ekindeese ize gendo lino okujja wano omanyi yegwe kagwe neesiga obuzibu obuli mu kitundu kyaffe obumanyi bulungi nnyo. Kalirodi yeri akutte okuba okujja eri omuntu gwe yeesiga era nga mugamba ekiri kaalo kyo gwakimanyi. Jjajja bo amaze dda okundaga oba oli awo kyayinza obutabeerawo naye nga singa mba nvuddewo. Bino byonna byogera ng'ateebereza nkukwase muwala wange nti bw'alifa muwala wange oyo ndibajjukira. Bw'alifa oli omuwala eyamala mu lubuto emyezi 6 ndibajjukira. Bo bajjajja bamulaga
lyessuubiri obwa amaanyi galidda ku ye. kale kyonna kyonna ekiba kintuusa gwe mukisa ono yali mulaguzi wa kaalo naye ye nga mulaguzi wa mirembe. gakulukutidde gye gatakulukutiranga era bagamba olugero amazzi gakulukutira gye gaali kuba akimanyi empewo zonna zigenda beera ku ye era zijja mukwata kuba muwala we ge mwenyumirizaamu ndibajjukira. kati amaanyi ago gonna nagakwasiza era gasigadde mu muwala wange. agamba akimanyi no bwe mba nga nvuddewo munkakasa agala muwala wange ndibajjukira omulabirire era yasaba muzeeyi nti bw'aba afudde omuto omuwala ndibajjukira abe nga amulabirira kuba tomanya munnaye n'omusana akasana ke yategedde ate n'ekyalumbye ewaka ye yamanya ba muntu mukulu era agamba kantandikirewo n'omusana gwaka nnyo naye ajja n'amugamba byonna bajjajja baamulaga nti ndibajjukira ye mwana yete teyali mulenzi naye ye mwana yali agenda osigaza byonna. mukadde kano ekyaddako semba asiibula ti bayi sana kaaka nnyo kati atandika akagendo ng'obudde bukyali deyeeka. Our precious gods, through this ornament I dedicate to you my little daughter. kali yajja ng'asaba jjajja Give her strength ne kino yagala bamuyambe and defeat muwala we okumuwa amaanyi agasobola okuwangula ng'abalabe. yasaba jjajja ebiseera ebisinga omulaguzi oba omusamize oba omuntu ng'aliko ebyempewo biki tayinza kutuuka va ku nsi nga tategedde era omulengera atandika otegeka akadde mu maaso ng'anaafa bababeera baloota abasobola okumanya ekinajja ku ye. kalwadde yali agamba singa aba avuddewo buli omu yenna akimanyi nti ndibajjukira yalibeera omusika we yadde yali muwala kiifu ng'ali wano omukyala yajja mukazi we agamba neera nkyali ku nsonga eri siri musanyufu butya bwe weesize depute wa kumyuka ndabe wamuwadde n'ekyokulembera amagye lwaki omuwa amaanyi bwe gatyo. tekiri ku kyamaanyi wabula kiri ku kyakala okubeerawo akalungi. yamuwa obuyinza okuyimiriza obutemu obuli kuno kati ayimiriza atya obutemu ng'atatta bussi. ne muli bantu ndabaki mukwano nze simusabanga okutta muntu yenna ng'ate bangi balanse n'ossenguka kaalo okuva ne bakwasa okukulembera ejje za munnyo. yagamba naye agenda nnoba n'abaana be bana abazadde mbu badduse bagenze bino ebigenda mu maaso. nze ngenda lindako mukwano topapa bwoti okugenda lindako eyo si yengeri gy'oyinza okukwata obuzibu obuliwo. yamugamba alina obeera omugumu. agenda kwogera ne depute we. kiri bulungi mukwano. kale abadde ayagadde ogenda okunoba kubanga olwedde bazadde be baakalo baakalekulidde. kalo kaali katiika ennaku zino ng'ajja mu kiyungu ategeke empola odi yafuna ku twenge n'ayiwayo ku mutima mpola. yakayise Brother Village musajja akaawa yajja n'afuna enkumbi mu kiyungu n'akkirira bw'atyo mpola mu nnimiro genze kulima. kikazi kyange daba we kirigita kyakola omulasha bannaayi kale kifagaya nagamba ali mu ndesa alibaani. yazooka n'ayita ono mukuumi wano. I want you to do this. Go to the village called Kanyogoga. You'll find a man called Kivebulaya. First of all, take my greetings to him. yamulagira agende kaalo ke bayita Kanyogoga asinkane omusago bayita Kivebulaya asooka mugambe nti amutumidde wabula nti amuyamba ajje agezeko obuulira ekigambo kya Katonda we. Kivebulaya ali mulokole tomanyi kikiyinza otereza akaalo kano
I wish you a good journey. Ira nkwagaliza akagendo akalungi. Bamutumye kalo ke bayita kanyogoga. Gwe bayita kive Bulaaya alete eddiini ye. Ya Kristo ndowooza kikinatereza akalo munnaye. Lodinga akatandikako. Akalo kanyogoga gye kali kiringa kuva kanyanya. Ndowooza oba ne makindye oba n'okusukkayo. Tebereza. Yatambula naye y'okutambula si buzibu gyali. Yajja akagenda akalinnyako mpola mu kaseera kano. Kakali ng'atuuse ogamba otya gwe ono gwe bayita kive Bulaaya kiifu antumye naŋŋamba nti oli mukwano gwange mukadde mujjukira anjagaza aki ate ayagala buyambi bwange obudde nga bugenze weebake enkeera tulabe ng'ayaŋŋanya okusula nyina okuddayo agamba lugendo luwanvu tosobola kulukwasaganya kakali nenkeera kive Bulaaya nga zekkaalo bannange kifaga mukakkane tetuli wano kuyombagana twagala kwogera okw'emirembe. Era yenna alina ensonga awanike mukono nga tetuyombye. So now, anybody with a point, musajja akawawaali that clear. Yenna alina ensonga. Yes. Ono yasituka. Owekitiibwa mpulira. As we've been saying, nga bw'obadde ogamba. People are being killed. Bangi battibwa. The person who is behind all of ate avunaanibwa tumulaba. The evildoer, omukyamu oyo, the wicked, omubi is seated. Atudde wano muffe. Kiki kyayogerako ate? Kumbe musajja akawawaali kati yate akimanyi. Naye tebamulinaako purufu yasituka simanyi agala kummanyiira gwe. Laba bannange bw'avimba. Musajja akaawa. Bampita musajja akaawa. Son of the late Basajja Kambwe. Mutabani w'omugenzi Basajja Kambwe. Ompulira. And you buzibe? Ate gwe muzibe. Buzibe. Muzibe. Buzibe. Muzibe afuukidde obuzibu. Be careful. Wabula weegendereze buzibe. I'm warning you. Komanda awuli yankulabudde na nnyo. Jukira komanda baamugamba kimwatte buzibe. I don't know why I was called to this stupid. Simanyi lwaki mwampise mweno meeting ey'ekitumbaavu. Why? Lwaki mwampise? Why? Mwamalidde obudde. Yo buzibe. Gwe buzibe. Buzibe. Buzibe gwe. I'm warning you. Nkulabula. Be careful. Weegendereze. Ono mpatiri yatandika okusaba. Mutufu wano wajja kwetaagawo essaala. If you're not careful, I'll go from you into. Gajja lugende mukyala ng'akwata mukazi we meeting ng'ajabulira. Naye buzibe yagamba nange ssebo sijja kukkiriza meeting naye agivaamu. Abagayi teri kuteesa nga omukyamu ali naffe. The three of them kati omulokola agamba olowooza lwaki bayombye. have the whole Bible. Bwe mba ne Bayibuli eno Deal with them. tujja bakwasaganya ababi abo. Almighty, it will help me Ow'amaanyi ajja muyamba at this meeting. God bless you. ono yasooza bano abantu bokkalo kano tobabulira bya ddiini Katonda abayambe n'avaawo masiniika. You are a woman. Naye gwe oli mukazi. You know I don't like those things. Nange saagala byokola. See, you will not respect. Ate gamba n'otawulira otandise okumpisaamu amaaso naye oli mukazi wa. I wish Ndi musajja. Say anything. Toyina ky'olina kuŋŋamba. Laba mulokola aba ali wano baamusindikira eddogo. Baamusindikira n'ajjayo Bayibuli Yesu Kristo kiki kino? Kankwokya omuliro gwa Kristo. Toyina ky'oyinza kunkola n'ekimu. Amaanyi gaabula. Haleluya. Weeyitaani gwe. Mwenna mugenda kudduka Kennaze Kaalo Brother Village. Kive Bulaaya waayita akadde gali amaanyi ge baali basindise. Tuba tuli wano mu ssabo lyono buzibe. Twadde wa musajja akaawa ali eno kutte ndeku
n'akaggo ke kawandi mbeera amaanyi ge abayita bonna musajja ono laba aba yeekalakaasa yagwa waliwo ekyamugoba mu ssabo lye n'asituka nadda ku ttaka n'asituka yafumuka akaasa musajja akawa teyakyagala amaanyi ga Katonda gwagazanyirako weeyitaani galiga yali asindise automatically mulokole bwe yate Kristo biki galina kuddira mukama waago nero digamugoba mu ssabo lye waliwo ali wano eddagala lyakutula mpola yebuzibe mindi ku bbali wano agenda okulaba kumbe laba kiva Bulaaya yajja awenyera yajja awenyegera mpola wono buzibe akawungezi sebo musaa muto okola ki wano toleekaana saagala bamanye nzize kunyamba waliwo andagiridde wano omanyi ndi musajja mulokole nnyo naye azze asoba nga tayagala abantu we naamulabe nyina obuzibu katafaali wano pulira akatafaali kanuma yalwanyisa amaanyi naye nagwe gamukosaako kati tamanyi bambi nyamba nsabe Katonda tanyamba ate Katonda wo biveeko ebya Katonda agamba ayamba yeyambye ebiseera ebisinga si buli agenda mu ssabo nti aba agenze kukyankalanya mulimu olina alengera mutuufu akola nnyo neetafuna n'asalawo agende yeebuuze ku bajjajja ddala kiki nodi yamugamba tuyingire agamba ebya Katonda byerabire Katonda ayamba yeyambye n'amagamba gateri amulaba n'ayingira essabo mu paatiri badda munda odi akutte embibbo bw'otanyamba ngenda kufa bambi nyamba obeeko kyompa kyonna ekiyinza okumponya oba yakwatibwa jjute tasobola kkakkana waliwo ekikula buli kaseera jangu wano ndabe kandabe kye bayinza okukolera bajjajja soka nakwata mu mpale soka nobaako kyoteeka mu kibbo bajje buli kimu kiggwe lodi ajeyo waleti asasula omusamize amutaasa obuzibu bwalina naye ng'akola kino jukira pasita mulokole naye byamususseeko boyi yateekawo mpola olaba ebizibu bingi gwe byolina yensonga lwaki nzize olina osooka weerabye Katonda oyo bajjajja okuyamba okulya nze wano mbiraba tujja kiraba naye ekyokuva mu Katonda we yamugamba asooke yeerabire Kristo n'amugamba kati weeyambule ndabe kiki ekikusumbuwa kabaka yatandika okwetema sipeya alabe kyagenda olwanyisa kujjanjaba twadde eno Rodi musajja akaawa ng'ali wano ow'ekitiibwa nkusooka ne nkubuuza waliwo yajja mbowawe kirabika bye wasindika tebyakola oli omusajja afuuse obuzibu father era amanyi yamusindikira amaanyi nti gamukosa kumbe yatereezebwa era abadde atuvuma tugenda mugeyeena okay anfuukidde obuzibu totya tujja laba yagamba Rodi bajja laba
mu kaseera kano tulengera abajja naye nga balina gwe bakutte sinoomu bakoze eki ate I have been sent by the chief to kill every witch doctor in this village. nasindikibwa omunene okutta buli musamize yenna musawuzi kalo kano Leave your family free. wabula oyina Get from this place. ebyosero baali bazze n'abaana bamugamba kwata famire yo ove kalo wano Kill my family. oba siki yagamba singa mpanika temulumye famire yange bino jukira ye yali yakimanya nti akade kagenda tuuka bwato yeewaayo omukyala agenda okujja yamugamba nva nungi nedda okikola dinaamukuba ekiyambe ono ate yalina ekigendererwa ono bw'avaawo buzibe kitegeeza oli loodi ajja mukolera kye yeetaaga mutaka musajja akaawa okutta chifu nga teyalemesa yafuuka echifu zaamu nnyo gwate sirika kazi akataddemu omugere oleekanaleekana wano baawo wano be batta abantu kyokka bambi ndeka agambye famire agenda gispearinga kyokka n'omukazi raba yamukaba n'atandika musala alaali wabula waliwo yali alaba yatya nga nva nungi kye bamukola yamutuga butuzi mukazi watunasa ogw'enkomerero tokyassa saagala nve wano ate obe ng'okyalimu akalamu mwenna mmwe bamu mwate mulinda ki ne buno obuto bubiri nga batandika busanjaga wabula ne yali alaba yadduka n'omuwala ndi bajjukira kyokka bano tebamanya munoonye abasimattuse bonna battibwe lino tembaali balina okukakasa wabula ekirungi bali babadde bamaze okudduka ndi bajjukira na yenna yali yeetegereza kakali no kyekiddako waliwo asekula ku bbali wano ng'akyasekula Lodi ne mukazi we nva nnungi bagibbwawo kiswita ati mufu muzibe mufu Congratulations, my husband. kuyozayoza bba wange Now we go to our next step. kale tugenda kudda ku stepu yaffe eddako Very successful. Of course. kirungi nti omaze kati ekiddako chief aveewo You're now looking at the new chief. okimanyi kati otunulira chief omupya ondaba otya mukwano Go and shower. jawo gwe munda tujaguze kyokka mukwano Oh my. wabula bannange Had a very big task. kakale okimanyi nyina omulimu ogw'amaanyi To walk. nyina okuyiga bwe nyina otambula How can I lie? Don't you know? kuba kati okubeera muka chifu I didn't sit like the chief's wife. nti n'entula alina okuyiga What a husband. muka chifu atuula ki So lucky. atuula na mulamwa wabula omwami ono ate ngenda mwagala nnyo kaali kamugamba nti talowooza nti loodi aligamba mu kiraamo kye nti loodi yabeera asigala ng'obwa chifu zaamu nnyo wabula nga wano wetujja okumanya wetujja okuva okumanya ebijja okuddako nagamba Tronic Films nate Jimmy's Production still wetujja okuva okumanya ebijja okuddako kijja bba kinunu kyakubiri badde bakayita Brother Village musajja akaawa esimu ediziro 795 330 tubakanyanya ku gazi wennyini gye buva butereevu abadde Kawuma Moses Lubowa Yasin Master Kizito badde bazanya ka sinema mbagala nnyo mwenna akuume